Abantu abalala 17 bamaze okusimba mu kkooti okola ennemba n'emisango omuli okulya mu nsi yaabwe olukwe okugezaako okutandika olutalo okulwanyisa gavumenti ennonde n'emirala mu kibuga Bujumbura ekya Burundi. Kino kye kimu ku biwendo ebitandise mu ggwanga eryo okugezaako okuzza emirembe oluvannyuma lw'olukwe lw'okuvuunika gavumenti ya mwami Pierre Nkurunziza okugwa obutaka. Abaduumizi b'amagye abateezebwa okuba mu kkobaane lino abasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi kuliko eyali minisita w'ebyokwerinda Genosari Njayurukiye ssaako n'abapoliisi abakulu ddala okuli Zenon Ndabaneze ne Hamangelde Nimenya. Ye yakulembeddemu olukwe luno General Godfred Niyombare akyalira ku nsiko. Olwakomyewo mu ggwanga lye ku Lwomukaaga, Pulezidenti Nkurunziza yabazizza amagye olw'okuteekawo obukuumire abantu ba Burundi n'okukuuma entebe ye ne ssemateeka w'eggwanga eryo. Wabula wabadde okuwoolera eggwanga mu kibuga Bujumbura ng'abamagye abakambwe balabiddwako nga balumbaganya eddwaliro omuli abafunye ebisago mu kulwanagana mu kibuga Bujumbura nga baagala okubatta. Bano balemeseddwa abakungu mu ddwaliro. Wabula era ab'eŋŋanda z'abakwatiddwa bategezezza omukutu gw'amawulire nti abantu baabwe baakubiddwa nnyo era nga ne General Nyerere mu kiseera kino amatu gaazibye olw'okkuba ennyo. Kitegeezeddwa nti abamu ku baafunye ebisago baggiddwa mu ddwaliro mu kibuga Bujumbura ne batwalibwa mu kkomera lya poliisi. Omu ku bano yafudde ng'atwalibwa okuva mu ddwaliro. Burundi nsi ntono ddala nga era eweramu abantu obukadde 10 ng'abasinga ku bano bakyala n'abaana. Kino kiri bwe kiti olw'entalo zababaddemu ebbanga ddene anti abasajja bangi battibwa. Mu nsi yonna ekwata kifo kyakubiri mu mawanga agasinga obwavu era ng'abantu baayo tebawangaala nnyo. Omuntu okweza emyaka 5 mu Burundi yeesunako. Eggwanga lino lirimu abantu bamawanga 2 gokka okuli Abatuusi ssaako n'Abahutu era nga bano be basinga obungi. Wabaddewo okutya nti obusambatuko bwabaddeyo buyinza okukwata ku mawanga wabula si kino si bwe kyabadde olw'ensonga nti eyakulembeddemu olukwe luno yabadde Muhutu nga ne Pulezidenti Nkurunziza naye Muhutu munnaabwe nga bo Abatuusi abali mu magye ne batalaba nsonga lwaki balwenyigiramu. Mu ndagaano eyakolewa mu mwaka 2005 kyakkiziganyizibwako nti amagye gaganyizibwa wakati w'Abahutu n'Abatuusi kyenkanyi. Okweyayikira okusinga we kuli bye bigambibwa nti abavubuka b'ekibiina ekiri mu buyinza abamanyiddwa nga Imbonerakure mu kiseera kino baweereddwa emmundu n'okutendekebwa okusobola okwaŋŋanga omulabe yenna. Bano baweebwa emmundu okusobola okwaŋŋanga abeekalakaasi era nga bano beenyigidde mu kwokya radio station ne TV mu kibuga Bujumbura.